Executive Media. Focus, innovate, succeed. Shabimu nze nakama kundi. Shabimu nalonya kubikuta ku kyalo feeding ente nsoji jamu amatore eggulo. Nga yani yo. Nga ya musajja. Namusanga yagala okulunda yasoma bya busawo but then ngagala nnyo okulunda nga omabe tusomese tukula nabanga now the home is big. Notandika kama ate. Netukula farm ngerimu obumyu erimu ente erimu embuzi erimu turkeys and everything. Notandika sika mabere. Ngangera nesokane nonye ebikuta kutiya naba tono sika mabere nga togifeeding. Ngani ajesitula. Inze nganjitika ku mutwe. Gende ekigunga wobuza abamanyi. Otikako ebikutiya. Ehe. Ku mutwe lwa musajja. Shinze bulaba nnyumirwa bwe ndi mundeke lwaba abantu abamu bagala kunyiga bunyizi. Ne malo jiji obi collecting awo kigunga n'entwala n'empente ngateka bwo omunnyo ogwente n'erya nga weweetako bwoti ekwagala nti bambi waweweete ente lwa mukwano Shabimu ne mmalirizo okukola ekyo kati sawa za over by dead body nze nasalawo nswale masazeewo kwega nwanira eno gyendi naye nze nkubira omukazi mugaye bami kwegayiridde Shamimu nasalawo nswale omutwa n'enfa Mayiru nasalawo nswale jagala omukazi oyo niwe abagenze nabba wange nansangako ewantu agaye bambi omukazi oyo sikaki kalate jukiramu at the end of the day tebagenda kuwangalira bonna automatically spontaneously ennaku zino ensangi zino abaana abali mu limelight tuli mu mabanja naye ebbanja eddene ennyiru ery'emmotoka kanjira nnendako kanjira nnendako kusinga ogivuga maye bagibanja obukadde 10 nawayo obukadde 3 ate olina okugula amafuta olina okukola maintenance yayo olina okukola ki byonna byonna ebyo kanjira ng'ominkiriza otulambuza ku kisenge kyo tulambuze ku ddiiro lyo ojja tugambe now today ka breakfast kange kagenda kubeera bwe kati mutambule nange n'obutandika ddi obwo ye trend eriko imi mbwagala era mbunyumirwa era ndaba enfolowinga naye nze sibusobola mpangisa kalina naye nina essuubi erizimba naye sinnaba kubaleeta kasinaliramuza naye omuntu yenna akakantu kaali kabagezi bokka nego kino ekiwala akakantu kaali kabagezi bokka olina essuubi erizimba naye nettaka tonnaliramuza tomanyi nakifo omwe eriri naye ng'ogenda zimba naye lwakuba nti sinnatuukayo naye nkyagala kansule muzaabannange ze banzimbidde mbasasule ate weesule bulungi mbasasule kuba tomanyi ddira olizimba kati lwaki osula wenfanga sizimbye ate ng'ekyoto kyange kwagadde nnyo imi The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Washuga teyamaliranye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The Lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Wamma kansubire muri bulungi. Tuwuliza wansi obugundi obugumba. Oli muleke ffe tukolende ebyaffe. Ne atupangise okwambalirawo walala. Omwana oyo ajoga. Ndine Imikades tuli waneno ku Gibbs Bridals. Njagala okubeebaza okulaba okusubscribinga kosa n'okubeera ng'ate mu commentinga nammwe abasharinga waka waffe kosa mmwe abasubscribinga musinga ate n'olaba program n'ogimalayo. So tubasaba omwaka guggwako mwongere okusubscribinga bannange. Target yakweza emitwalo aga 5 agaba subscribers. So far tulina emitwalo 24 mutuwe ba subscribers abo tuweza 3 tugende tuweza ameka 5 kisobolera ddala era kisoboka. Njagala okubeera ng'ate nebaza bannayuganda mwenna okuba nti leero eddoboozi lirimu okubeera ng'ate munnange mwenyigira mu kubeera ng'ate tutaasa obulamu bwa munnayuganda munnaffe omwana Jaden Kayanja mwebale nnyo okubanga gwe arekodinze ekyo kyamaanyi. Asharinze poster okoze kyamaanyi eyejjemu 10,000 kuba naawe ezebbiri zo wandibadde obaako kyozikolamu n'oziteekayo tukwebaza. Atuwadde 3 atuwadde 5 atuwadde 1,000 kisoboka. Mwebale nnyo mwebale ddala tetuyinza kukoma kubeebaza naye kye tuyinza okukola kwa kubeera nga tubasiima buli lunaku. Oli otya black melanin sexy eyes. Oyina sexy eyes. Kyogamba ebbanga libadde nange mimi tulaba nti na sexy eyes. Mmanyi bumanya nti oli muddugavu. Nina amaaso geetegereza omulungi. Omanyi binyuma nnyo ng'omuntu akuyisa ebintu byonna by'oli naye bikuwuliza nti oli mutuufu. Mbambi maaso go geetegereza. Onyumira kawiigi. Omanyi wiigi ziboola. Omuntu golanga ambadde ate kati gwe iyo kyenjagaddeko bino ebintu bino tobirina. Ebya baby hair ebyo. Awo ebintu bye babateekako wano ne babango baba basibye nga waliwo ebintu wano bibanga emmere. Bagiyita gundi bagiyita kirabo eyange eno yo njambala bwambazi. Ne kalungi. Naye okwambala tebabibateekako ebyo. Basobola obiteekako ng'obyagala naye nze sibyagalira nga bw'otabyagala oba olyawo. Kalabika olabise bulungi nnyo. Abale kusinga oli otya? Nakulaba luli ng'otulaga akaweta. Ngamba ki? Wali olitudde mu luyimba. Ndira n'enkalagako. N'ogikoonako eriwo empeta. Nyambala empeta ez'enjawulo kati ero ndi muyasilva. Erindi ali ndala. Ero ndi muyasilva. Leka kuzungana mu mpeta twagala oyambale gye baakuwa. Ate gye bampa we batempa mirembe. Ntozungana mugambe muddeyo mukole
mukole empete ekutuuka. Ani gwe mba ngamba? Yagikuwa. Wemba sigwe nina. Nga mwayawukana. Kivi wali nga mwaka engaging. Anti walaba engagement ne twali tuwangadde. Nga mwayawukana. Twali tuwangadde nga twagalana. Awo wennyini abafumbo nga baawukane natuusi n'ate ab'embaga. Kiki? Obufumbo si bwangu Shamim ku bantu aba bubaddemu. Olina bbanga oli mukazi nnyo oba musajja nnyo. Gwe okimanyiiko nti emabega kawo mbadde n'olutalo lw'ennaana nga si lwange naye nga ndulwanirako bannange olw'omusajja omufumbo okwenda ku mukazi omufumbo. Ndi mufumbo. Thank you. Musajja gwe nnyendako naye mufumbo. Kyokka omusajja ayinza okuba nga omanyi abasajja ye yajja kwemalako kyoyoyo. Kyokka gwe n'oyagala nnyo omukazi omufumbo. N'oyagala ate olumya omukazi omufumbo weri atuko n'ova mu ddyali. Kyokka nga gwe litya. Mufumbo munne. Thank you. Kyokka okitegedde kyengoya Shamim emboozi eno okitegedde? Oli omufumbo omulala mu maka ge gyali. Naye ng'ate oli gw'olumya takuliiko. Naye nga gw'olina okulaga ennyo kiraga nti igwe obadde nga wegwanyiza bba wamu n'ebbanga lyonna ng'olinda kimusinga ng'ambako obugambi. Kitegeeza oba otamwenyumirizaamu tomwagala oba oli awo akuswaza. Olaba ebyo nabadde ngamba wano Shalom. Abakazi abamu ebirooto by'abasajja baabwe sijje mu bufumbo gye bali. Kati babi wafuna omukisa gw'ekirooto ky'omusajja gw'ayagala n'ayagala alage nti kati ate ekisinga okunyiiza ne wano waali tayagala kuvaawo. Ayagala ki? Ate akusigula agenda kuwasa. Era oli ajja namuddamu musubiramu essuubira omuwasa ate ensi eyogere nti gundi yasigula muka gundi. Kati ye kyalimu kye bayita batya yeesanyusa. Simanyi. Naye nti amanyi akola damage ate ku makagooli. Tebafudde ku ssaala z'abakazi bannaye bagenda basabira basajja kusabira basajja bannaabo. Musajja naaba nga atunulako bw'ati n'agamba ono. Omukazi naaba nga kati mwe munaabeerawo mutya. Kwa Yesu ensobi zisobola okubeerawo Shamim tuli baana b'abantu. Nenkola ensobi ngamba omanyi ekintu ekyo kyoyo kiba kizza olumu totolowooza. Naye omanya nti nkikoze kikyamu kiveemu kikube wala kibi kigwana wala. Abakazi bw'olaba otegeera nti omusajja mufumbo ate nga yakulimba. Thank you. Bw'oba otaasa obufumbo bwa mukazi munno oli oleme kwagala ono otaasa oli muleke. Okitegeera ate nno kyo nakyo kale kyanjawulomu. Nate gwe n'okikola ng'omanyi nze siguukula ng'amanyi nti bwe bali tomanyi. Bwe bali tomanyi. Oyinza otegeera kale nga nawe oli mukwano. N'ogamba sina kyakukola ntegedde leeti. Naye kampe munnange oba ekitiibwa oba oli awo. Naye ate ono najja ng'akimanyi nga azze kwonoona. Omanyi abantu aboonoona. Ku basajja Shamim kye nalabye. Abakazi bali aggressive ku basajja. Ate wafuna omusajja nga ebadde Jaden toyita mu kamera yaffe. Jaden ne luli wakikoze. Tolo nabo bulwadde. Era bulwadde bwe bukutawanya. Ne buno tubukusondere bw'okuyitamu. Kati buno zino ziba mmeka? Naye Jaden. Oba okitegedde abakazi bali aggressive nnyo ku basajja b'abannaabwe nga ye teyafuna mukisa ogwo. Naye bw'oba ofunye ekyofunye ekintu kyo beera na kintu kyo kiwa ekitiibwa kyagale. Oba okitegeera kati ate nina n'ekintu kyendabira mu mbeera bwetu mu bakyala bwe batu balina kibalina unhealthy, in fact unhealthy competition but stupid competition. Kubanga amala okukwata amanyi ategedde nti kati ono bbaawe mwagala njagala mulumya asobole okumuta naye naye tagenda kubeera naye. Kati awakola competition nnyingi nnyo okulemesa ate goveeyo. Naye ate olumu ayinza okompitinga n'omuntu nga tagwanidde kompitinga. Kati Shamim ali omuntu ayinza okompitinga naawe nga ate mwennyini ye musiru nga competition gyalimu teri healthy naye nga it is stupid competition. Tali kutuuka taligezaako wadde okutuuka nga niwavaayo n'aba nga akola byakola. Omanyi TikTok yagira abantu nalina one following agala okubaako kyakola ku TikTok. Kati wafuna eri ng'ajja ng'ayimba oba katugeze nga kawanuka akamufollowing akamuwa like naye ng'ate tayinza na kwogera linnya lyo nti Shamim kuba amanyi w'alyogerera ensi ejja mudde nga naye gw'otegeera. You're competing with Shamim. Otegeera kandi aba nga tayina mu healthy competition ali mu stupid competition naye ekintu ekyekisiru ali awo yeesiriwaza. Simanyi lwaki abantu tebalowooza nnyo nti there is life after whatsoever you're doing at that moment. Ssaawa zino ndi ne Shamim ziri ssaawa ziizino nga we ziri nti mu maaso kawo sigenda beera na Shamim naye ate kyenzijje wa Shamim kiyinza okumpa ekirungi wendaga oba okumpa ekibi wendaga. You get? So simanyi ki kyetwagala, simanyi ki kyetunoonya, simanyi naye ddala enkomerero etuuse Shamim eri omanyi kati ffe eddiini yaffe ekkiriza enkomerero.
Omanye mu Bible mwensoma Pastor Wilson Bugembe yansomesa nangamba nti enkomerero weri betuuse akagombe kagenda kola ki kufuuwa mu ddiini yange. Era oba oliawo enkomerero ngere tuuka bintu bingi bigenda beerawo abasajja bagenda kuba kandi basajja bannaabwe. Abakazi be bakandi bakazi bannaabwe. Ensegwemu enso. Taata aliganza omwana. Babaganza. Ate omufumba aliganza omutegera bali eyambula. Kati ebibulayo bitono nnyo. Bigendera bwerewo. Thank you. Byetulimu. Kati abaana babeera kuli bangambe ku saa mukaaga tuba tubebase. Abaana baziri ku TikTok. Ontegeera. Olaba nti ko beeyambudde. Tulagawa. Bamama bakutte abaana baabwe. Babambaza bukunya. Bamala bambaza bukunya. Ali ku mwana amutadde amugayogera kino omwana akyogedde agayobana omwana ono. Omuto bwati tulaga wana enkomerero etuuse kyekikuleetwa atokyankala nnyo obufumbo bwa munno ate kyokanga newe oli tovaawo manyi mwe mmana nenvaawo sina bwe ngenda tandikira nsi kubanga ekisookerako kyo mwe tandikirako ekisookerako ddala kiri nti kkiriza oba ogaane omufumbo tayinza kusigula we muba musaza okwewasa kale mukoze ensobi zammwe muzeekaliza ba beekaza olumu bobi beekaliza balina kgenda wala nnyo gye batabamanyi kuba nasigala within tujja sigala tubayimba nti kale mwe mwaswaddeko. Thank you. Kale mwe muswaddeko mukiyite ekyo. Naye teri kikulagisaako mukyala munno ng'ate naye mufumbo nti bbaawo mmulya. Ate munaye omukyala ono side endala ayagala bbaawe ayinza okwagala olwanalwanako oba jjaga eshamiimu kintu kyo oba kubire ku ssimu ome mu mbeera eyo ejjana bingi olumu ayinza okujja mu ngeri yakuyomba oba mu ngeri yabwetowaze oba najja nga omweto gwe n'omulaga nti oli munene nayagala okukulaga kuba abambi tayagala loozingayo ekyayagala aye ye tayagala kuwagalira bbaawo gwe tajja mwagala kuba atamwagala yagala bbaawo. Kati nze ng'omukyala era abaddeko mu bufumbo era akyali mu mukwano ndabanga ekyekintu tekiyinza kuwa mikisa of course. Bakyala tweberere mutwe w'ebitiibwa byaffe ffenna tetusobola kwenkana si buli kyoyagala bakyali yagadde mu nsi wakifuna. Shamimu nze nakula nina ebintu byenjagala nentuusa emyaka gyerimu nga sibirina si lutalo. It is okay not to be okay sometimes. It is okay not to be okay sometimes. Omanye nti ndi wano nga Imikande singa nvuga emmotoka nga y'amaanyi nesiina ssente zaayo naye togenda kwetunda tojja kwetuga kanjira nenya boda wendifuna ezigulako enguze ndikagula oba ontegeera lwaki ate emba njagala nwana ennyonvu bwe tukolerawo ensobi nnyingi awo n'ebikolimo bannange bantu mu ebikolimo gyebiri kyalimu abantu bakolima ate mulimu emyaka nga gyogera bwogezi kintu abantu bamanyi okukolima ate netugamba tekijja kuntuukako ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye naye waliwo omuntu gw'olumya nga waddala ate ebintu ebimu byemukola abantu mugenda bifuna mukyali balamu. Kati imigwe obeerawo otya n'ogamba sivuga mmotoka ng'ate ye trendi y'abawala kati nga ggwe bw'oli abali ku mativi olina abantu abakulaba owulira otya ng'otambula ku booda kuba n'abaana be tulina ba tiktok alina aba followers nga 5,000 tambula yeebisse newaba talina mmotoka yeebika yenna masiki n'abikkako akatambaala n'akola biki like emirembe agamba mirembe gimugweddeko naye gwe TV 2 ennene nga brand ennene ozikoledde kikuleka oba towulira nti ogamba wessizza ng'omwana ow'obuwala onoonye emmotoka mu bubine mu bulungi. Buli omu akifuna mu mbeera gy'ayagala okifunamu ate buli omu n'akituma erinnya ly'ayagala okituuma. Shamimu nze nayiga ekintu kimu I know who I am. Manyi nzaani. Newe naakera ku makya nennya boda eyo nga njiramuza ngambye 15 negigamba nina 2 netutakwatagana negenda nensigala ku luguudo sigenda kuswala. Kuba tekigenda kungasa kwegaggasa nenga sigenda kuwangaza bwegaggasi bwe negaggasizza. Oba ntegedde. Nti ngenda kujjanjagala osanyusa Shamimu nti kale ninnya boda siina mmotoka naye boda ngambye ngenda kuva neno tugeze okuva neno we tuli paka wali eri ku stage ngambye 15 olwaba ndi sitangi linnye ndiwe 5 naye nga ati wakasigenda kulya. Nga mama nzala naranga ali yakaba yagala Katonda naye gwa weeraga abaana benzala basabe mami tuweyo ko omutwalo gwa speech de sigulina. Nze Shamimu ne kukyalo kwembeera abamanyi nze TV njambala nyingira NBS gate nenga bakati ime oli sita yes kindimu nkimanyi naye ate sagala kikuba abantu naye kyatoyagala nawe kikubaleko mirembe. Thank you. And again there is a life after this. God forbid kigende wala sikisabira singa nkera macho mulimu gwa NBS ne gugwawo nga namanyiza abantu ndi wa beyi nnyo ate nemanyiza abantu nze sinyumya na mwenye kuba ate nze nokosaze ubezo okumukumu ne wewole motoka ozono nyo inozi sasuza tonnagula motoka yo obulamu ogenda bubeera motya
nze mmanyi ekintu kimu nti ndi muntu wa bulijjo wadde nga Mukama yansulako akasubi nankiza ku balala naye ate sirinakozesa mukisa ogwo kulinnya ate ku balala kyova olaba nze Shalimu nina entalo zesirwana ne wano wetuli nze Shamimu ntya nnyo entalo naddala entalo nga za social media not because I cannot I can kankumanyi but I fear osobolera ddala naye nkitya kubanga ngamba kati ogenda kulwana olutalo kuba akkiriza gala fena tulwana entalo nga fena tusuubira buwanguzi singa owangula ogenda kuddawo okay singa owangula ogenda funa mungi kyova njagala nnyo nenkipinga Loki emmotoka Shamimu njagala emmotoka Shamimu manyi ovuga emmotoka Shamimu omusajja gwe ŋŋanza leero ayina emmotoka naye sikerangako ku makya ne mga taata hani ku mmotoka yongendeko ku NBS ndaatogera gikozesa nnyo leero cause emmotoka ye ng'oggyeko bino byagenda okukola eyebeera ku ofiisi ye nga kweyimiridde kuva ku makya wagenze kale waba agenzemu ku byabasajja nga bamanyi balina okugiramuko n'amaani agizza ewaka so nga ate nze NBS njigera ku makya nenkola meeting yange nenkola ekoze nsobola ogala emmotoka eyo nengenda ne munona ku mulimu ne tudde waka ffenna naye si yange teri mu mannya gange sina giwerako buyinza naye nsaba nnyo era nkola nnyo toyagala kulowooza senti nnina emmotoka thank you kuba ina level jjejjo okumpa ate oba oliawo level eyinza okunnemerera singa emmotoka eneeva abasajja batukyawa bulijjo omuntu agala ime bannange yabeeranga mu mmotoka eyo n'agenda wali ku bagimugyako nadda bagimujja nakoddo kitegeera kumbe mukazi wattu era naye teyaliiyo bwe guba mukolo gwa waka sooka ne mbuuzamu naye hani ku lwomukaaga naye gundi nti angenda beera bize nti kale mami kojja gu ntalina emmotoka kampwe ez'amafuta atuvugeko n'atuvuga kojja n'atugenda bandropinga netugenda naye ate enkola nnyo nfuneyo akamotoka akakanabeera akange ne babitabuse bitya nsobola okukola akamotoka mu mannya gange nenkatunda nenfuna ebiddako ate mubulamu so nze simanyi nti ndi serebu ndi sitambi manyi ndi ku TV ekyo ekintu kyayambyako ne producer wange ku TV gye navaako yali kojja wange nga beddira gumu ne mama wange mayinza omuntu ayeddira eŋŋonge neoba oyiika moli sikuganza era nze bwe nsanga omuntu ina nga waŋŋonga abeera kojja wange abakojja mu mbeera yonna yes abamaama naye nali nakatuukako eyo TV gye navaako kuba emu kuzinagirako ennene ng'ogyeko gye natandikira nagamba imi njagala obeere ne celebrity kind of act tuuka ewantu olaga abantu imi Candace waali leave a statement ani nze tunagera netuseka yayombanga nemuga ekyamazima that is not my personality I don't know how I'm going to work upon it but ndi muntu amanyi nti mbeera mu bantu tuba bantu tulima tulime kusekamu tuseke si bino byaba n'okubanga banyina omime sibimanyi okisega nti emuna esasha bimuwaze Shalimu wali wali eri star bakugamba osimba mannyo sibimanyi nze sibimanyi kati ku ssente zonna z'ofuna ime kuba ssente ozifuna mulimu gw'okola ime si gwa miliyoni emu bbiri uli mu mmeka saagala nnyo kwestimatinga naye kati ku level gy'oliko tokyalimu ezo ssente naye okikola otya okuba nga tonnalulunkanaga nti kale kanzirukeyo ngisibeko nga bwe nsasulayo omwezi salalerooni oweeyo nagezaako ogula emmotoka Shamimu nagezaako ate nga n'omuntu yali agenda ogimpa teyansaba ssente nnyingi nga fielders zakajja ezo fielders obudde waburedde nnyo nangamba gwe mpaako obukadde bwe buti nze ovuga ojja kumpa bwoti but deep inside me nze gwolaba neewola naye nina amabanja agenti ate nti sisoagana kugamba Shamimu mpolaayo emitwalo 2 ndi bubi naye ate nti okuyimya amaaso olimu ampolayo obukadde 10 oba ontegedde ebbanja lyesinsasule olumu lintiisa mu biseera bino edda neewolanga nnyo n'ababanja gamu nengeerabira ne wano wendi engeje olumu weerabira nga balina okujjukizaamu kati nzijukizayo omuntu akubanja babigako olina omuntu yali ampola olugoye ekyabanza olwalirwa sente ntini ne bwe yalumba nendwambalamu nendusawo sa naye nga bambi agezaako nakubira essimu ime naye tono by the way ng'osi nolaba ntini n'okivaako era amazima yammanja olugoye nga mwaka nempulira nga ye munankwesa ime njagala olugoye nga mukambwe aye nenyiga nnyo akambuwadde nenkwata sereze nemutima wange nga naye ekyamazima okitegeera nti amabanja ago nti naye gaba galeesemu obuzibu tebutuuka wala nnyo osobola okimaliriza kubanga ennaku zino ensangi zino abaana abali mu limelight tuli mu mabanja naye ebbanja eddene nnyo eryo ery'emmotoka kanjira nnendako kanjira nnendako okusinga ogivuga maye bagibanja obukadde 10 nawaayo obukadde 3 ate olina okugula amafuta olina okukola maintenance yayo olina okukola ki byonna byonna ebyo kanjira ng'ominkiriza ndowooza ekyo mukirabye
Beera nkigamba abaana abawala wano ekiri mu minizizo ky'oba okola. Tulina abawala kuno keeping up with Imikandes. Tebikunyumira ebyo n'otulambuza ku kisenge kyo, tulambuze ku ddiiro lyo, ojja otugambe now today ka breakfast kange kagenda kubeera bwe kati, mutambule nange. Onoobutandika ddi obwo ye trend eriko Imi. Mbwagala era mbunyumirwa era nnabe enfollowinga naye nze sibusobola. Tosobola ku makya nga tulambuza kisenge. Kalina sijja gibalambuza. Anti ebiri mu nju eyange byange. Ebweru mujja gimanya mugimanye tukyuseka buli kimu. Naye ate ebiri munda temujja bimanya lwa nsonga byange. Wazimba kalina? Mpangisa kalina. Webale nnyo kunzijukiza. Mpangisa ku kalina abantu bankubira amasimu. Nga bakyeki bakwisi. Kugamba nti tokyamanyi nti waliyo omuntu afumbira ku sigiri. Dutalo. Ne bagamba omuwala oyo yejjemu akajanja. Nkyakalina. Bagenda kunyiiga nnyo kubanga tebagenda tukakabetta bale mbu wali oyogera nti singiza mu kalina sigiri sikozesa sigiri kozesa gasi mbu ngolinga ayogera eyiyo kale ate bunani n'abantu wegenda okukyala enyingira Shamimu mpangisa kalina naye nina essuubi erizimba naye sinnaba kubaleeta kasinaliramuza naye omuntu yenna akakantu kaali kabagezi bokka nego kino ekiwala akakantu kaali kabagezi bokka olina essuubi erizimba naye nettaka tonaliramuza tomanyi nakifo omwe riri naye ng'ogenda zimba. Naye lwakuba nti sinnatuukayo naye nkyagala kansule mu z'abannange ze banzimbidde mbasasule. Ate oyisule bulungi. Mbasasule. Kuba tomanyi ddiro olizimba. Kati lwaki osula obwo? Bwenfanga sizimbye ate ng'ekyoto kyange sikituukiriza. Naye ate akakantu kaali kabagezi bokka Shamimu mbuuza kati. Abasiru wali obaloboddemu. Ate nze njogera n'abasiru mbagaza ki? Ngenda maaso. Kati akabagezi kaakano nti ensawo y'amanda eri ku ssente mmeka Shamimu? Ensawo nnamba ejjudde ng'amanda magumu bulungi. Emitwalo 19,200. Shamimu mbeera nze with my man. With my man. Of course, with my man. Yeah. Kati my man and I tufumba emmere emala. Yeah. Nti gy'ofumbira kilo y'omuceere tufumbawo half oba quarter. Yeah. Gas wa sente meka Shamimu? Refilling. Omunene wa 3.5 tugende kwa $5. Thank you. Tugenda wala tugende ku 5. Shamimu nina pako efumba amazzi. Emba nafuma omuceere gwange nga sagadde kozesa rice cooker. You have a rice cooker? You didn't know that? I didn't know. Jakulambuza enda keeping up jajikola. Keeping up, yeah. Kati ngomasi kozesa rice cooker yange kozesa pako. Oh yeah. Amazzi ne gajja nga oseza amasanyaze matidi. Yes. Nenkumaka gas wali katidi lekafumba kota y'omuceere gwaffe. Goloza kota y'omuceere genda kuvulubana mu kakutiya kamanda. Vale nkulaga lwaki ngamba nti kabagezi bokka. Yes. Kota y'omuceere eyo gye nfumba buli kanaku n'amagi genfumba. Nkuwulira nnyo. Gaasi ow'emitwalo 5 ntambuza emyezi enaku egyo. Oyagala kukiwakana? Mbeerayo. Tobimanyi. Kanyogereko n'akimanyi. Ndi w'amanda. Koze ebitwalo gyange 5 n'entambuza emyezi gyange 5 okuwena. So nga ate gwe ow'amanda buli w'okuma essigiri n'omala ofumba by'ofumba n'oteekako amazzi ag'okunywa lwa nsonga amanda togenda gazikiza okakozesa enkya. Tugayiwako amazzi nnyabo. Mukwana ate agamanda tugaanika. Kati nabirimu era amanda mayiweko amazzi sigema tegakola nga amanda gana gali fresh. Oli mutuufu. Kati ntegeeza gwe mu myezi 5 ogera emisawo z'amanda 3 ekitono ennyo buli nsawo ya mitwalo 8 oli mu ssente mmeka? 16. Of me and you is extravagant. Nze atafunza amanda mu kalina oba gwe agafumba. Ndese enziro mu nnyumba y'abandi anti amanda tegaleese enziro gereka gati. Kati obugezi bwako bwali awo kati abanyiiga bonna baali basiru. Bw'ogambye era n'ekyo batubavumye buvumi tebakiwabudde. Nze sivuma abantu b'ossiru kubanga nange sinza asinga otegeera. Naye tebakiwabudde singa bakiwa obudde balaga omwana era naye ate nze nafuna amasimu gabona gali positive. By the way Imi oli musomesa mulungi zegenda namuze gaasi. Kitegeeza abagasi bakuwa akalala. Kyembadde nzirako. Ozoya abantu be Uganda. Kyembadde nzirako. Ebintu bino temubitegeera. Ndagiridde abantu. Omwana yajja n'ayogera ku gaasi. Mu ngeri buli muntu n'ategeera nti mba nsevinga ku gaasi. Kitegeera. Ennyumba tegubye. Ye kennyini teyeddugaza. Gaasi speed kwafumbira si yeyo amanda. Ate yo teriko kuzikiza sima okozesa enkya. Mwenna abakola gaasi wano ne musigala eyo nga mutudde fitina ebajjuddemu n'amamu ga bizinesi z'amata tezitambula. Kati banyigira bwerere bambi banoonye ku gaasi. Kati onaafuna akalawonke nanga ka gaasi njabaga ba gaasi omutufu gwe balina okukozesa.
Oya. Kati kale ekyo ndowooza tukibalekedde abagaasi. So baleko kyebako ale kati Shamim gwe nkwesiganya ebintu ebitambula Jedi naye afunye obuyambi. So abagaasi bajje so rice cook eno ofumbira mu muceere rice so afumba mu matooke gula matooke kuuka bannange omuntu omunyonyola bonna bagule matooke kuuka olumu ng'olinga nnejjako olumu omanyi lwaki obadde ng'ago bankumenya funa matooke kuuka siwe batu bebakula naye landlord amanja ndowoozeza ku musaala ogubanjibwa bakubanja badde omanyi ensasula za mwaka olumuzigala olumuzigala nakuba amasimu era nti buli omu waali amuleega muganda wange era toloddaawo n'olowooza nti yegwe wekka bino bintu byakwekaza naye buli mupangisa waali omwezi guba guggwako lwotegera nti Olandroad si mwana wa nnyoko ate nze mbeewuunya mwe Shabibu mulina kati nomba nga gibze yonna yange nga ngipangisa nga kuliko n'ewaka gye nsula mukalina waliko neewalala ate woosasula olinako n'obuvunaanyizibwa obulala ate olowooza lwaki tunnyuka muwendo gw'ekiro ne tuzuukuka 2 twatandika ebintu ebitwegezaamu okutta muli bavumu twayagala kugezaako naye munnange twagala kuddamu kugamba bannange twabagala tugezaako n'ekigaanyi tobaokoola abantu buli kaseera naye tebawulira nabo naye mbagala musubscribing empeza abantu 5,000 muntu abeereko bulungi naye ng'agamba ndi bulungi lwa nsonga kandi si yanfollowing gwe wali obeddeko na subscribing oba weebase wooti n'owulyanga gwe weeryamu olukwe oba weebase n'owulyanga weeriddemu olukwe ng'oga Shamim weebaka biki nga wali wagenda okukubira nga mubanja fiizi golokoka yaka n'abanja amazzi ne gajja gaasi naggwamu edduuka wano ne babanja edduuka eddala ne babanja olinayo abaana b'oweerera kyokka n'ekikala kitunuulidde gwe Shamim ensi emumanya alina oba oliawo taata mutono ako oliawo senga omutono ako oba oliawo ekika ekyange kyankyawa subscribing bannaaye anti ffe mulimu abantu ate mukikanga bantu baffe batubeererawo beebale olinga amulinako obuvunaanyizibwa kuba naye mu biseera bye yayina teyakwerabira oba oliawo imikandesi birthday ye neetuuka ate ffe tuba ne birthday gundi eyo lisiti wishlist twafunye kati abadde muntu womukyaza ku kantu wano n'akuwa akantu n'ogamba imi birthday etuuse muleke bulesi bwentyo ano nebere birthday imi agenda kwanjula nese budgeti nemusooka n'ogamba mubutuufu buba buli azaamaanyi imi akyala wano nampa akantu n'otuuka newetuna munoga muwe 10 hano imi ekifaananyi kyandabiramu nga si kya 10 n'otuuka noga oba mpeeyo 2 ogenda olaba n'omuntu ali mayina ku imi ng'aleesa 2 ayiya nkoze atya akwaddeku naye kwerowoozaako olabe ng'ekyoyongerako n'otandika oga imi ngenda lwawo mukko naye nga 2 yabadde nago naye kati ngakanyongereko adda mu meeting eddako okutuula nga asembyeyo okuwaya wadde yataano ekituufu oba imi mugaye ngenda kufunira owengoye nga wabwereere kyokate ime engeri gyali naye naye ababa ab'engoye abakyesooka nga basimbye layini tolina wooyimirira kati mulimu ebintu nga ne bw'onookola otya bufuuse buvunaanyizibwa ate nga ime tali yekkeke gyolina ab'obuntu bangi nga mu biseera mulimu ng'abaana ba ime alinamu okwanjula mulimu Frank Antambi alinamu birthday Shalom ataddemu event kyokka Jaden wuuyo agasemu obulwadde Jaden mulwadde nali ngamba abantu erinnya bwe lijja lijjirako price ate nnene kye nagambye luli kati nze Shamim kankubuleko ekintu kimu njagala abange okubeera obulungi era mbawa kyensobodde ojjagala otambula osange maama wange ng'ayambadde olugwe mama ime yambadde bw'ati I'm sorry she is my mother and I'm happy and very proud that she's still alive naye kyensobodde oyinza n'osanga nga n'olugwe lwo lusinze yalumugwira mukazi wattu nga yalwegulira nga ye n'agula olugwe lwe lwasobodde okwama mugale toyambala bw'otyo kubanga ozaala ime ow'erinnya ku ebyo n'akwata maama wo video n'akwata maama wo video worst of all ayagala funa views mu maama w'omuntu olw'okuba amusanze nga maama wa imi yeyambalidde eddira ye ataddemu kasando ke akatono ali kukuba atambulamu yakatetekanyanga ye n'akeegula n'okeegulira alina mirembe gye tomanyi na lwaki ayambadde kaddira ako ayinza okubaaga bannayenze olw'omubiri gwange bwe gusoba mmalako so mwagala teke n'abazadde ku pressure mami engeri gyewazaala omwana alina erinnya olina okugula engoye mu jibs wali be balina gundi ez'amaanyi ezitegerekeko ennungi talina
naye yandyagadde bako ebyo nojja nojjayo ka perfume kokeekuba okutte buno bu video okangenda kukateeka emi yekubeza perfume ze bapima obupimi oba ntegeera ate balesa obw'omutwalo butwanguyiza obulamu obw'omutwalo nno buveeko nsaba otegeeza abantu perfume ze bapima za bbeeyi basobola okuba nga ono bamupimiddeko ka mutwalo kayagala naye nze mbabuulira nze na brother ange bamupimira ka perfume katono bwe kati kakakadde kamu n'ekitundu andi akajja ku boto nga kakadde kamu na kitundu ke bamupimira kati gweyo kuba zino simanya za brand biki ogenda sanga omuntu gwe batabulidde perfume omumanyi lagayo kintu kyeraga nga ogenda ku dduuka ensawo ya sukaali bagigula ssente endala naye n'owa kwota agula 15 n'owa hafu n'agula ono atunda ensawo n'ajjayo ssente ze n'amagoba ge mu nsawo ye nga nagitunze lumu kubanga we twatwa mu ekonomi ya ggwanga Uganda twagala tetulina bitubuka supidi twagala katono bw'oba wekuba ka perfume kaka akapime kalage kajjeeyo mu bantu balonde bulatera okulanga kaleero butanyuma nnyo nedda Shamimu nedda waba buno obwakaleero buno bagamba babuyita buno bwagundi golden wood ate obuleke waliwo era waliyo munnayo wa level ya golden wood ng'ate munne kati olaba nze saagalya ddala muntu yokuba perfume ekyuma nze kenyini na alaje mungi ekyamampu lya sissa kakati kyokka ate waliwo omuntu nga bw'aba teyeekubye eyo olwo nga ya bbeeyi naye nga ye yeekuba perfume eshawutinga n'alyoka abamalako emirembe naye kati ekirala oyinza okuba gwamusanze ate waali ayino nga gwamulumbye ate nga gwamwetaaga ennyo gwamwetaaga kati ku bibiri salawo kimu ogumiikiriza n'omaliriza ekyakuleese oba otandika akajanja kasaagala perfume eshawutinga n'ofiirwa omuntu oyo oguma kyova olaba abawala abalungi baleetiza abasajja ababi amugwire yokola abakazi wallahi abamu tetusobola nze over my dead body nze nasalawo nswale emansazewo nwanira eno gyendi naye nze nkubira omukazi mugaye baami nkwegayiridde Shamimu nasalawo nswale omutwa neefa omanyi lwaki nasalawo nswale njagala omukazi oyo niwaba agenze nabba wange nansangako ewantu agaye bambi omukazi oyo sikaki kale ate jjukira at the end of the day tebagenda kuwangalira bonna automatically spontaneously wuliriza kubanga mukwalo teri abakazi babbi abasajja b'abantu ate ne bawangaala omusajja n'abeera naye nga tamwendako ne baba amwendako bali muzi anniversary lwakuma kyenda bakiri kimu varying nti abakazi abamu muguma teri musajja nti teri musajja wo mwana wajja bana wabuliyo bwotagumidde bunaabeerayo oba okitegeera olaba mba mu relationship katoyina nampeta obufumu relationship nekwegezaamu okukutta nga tetosula na muntu mweraba bwerabirwa lumu janguuke wange kanziyeko ewuwo ng'akwegezaamu ologoswa naye buli lunaku Shamimu gw'okimanyiko buli mukazi watuddeawo alina ebintu byagamba nti kino sisobola kigumira ne kino ebisala nsobola okuguma so mulimu omuntu kyayinza okugumira nga tosobola kigumira bulungi nnyo kati kyendi mukugamba nze nina omukwano gwange nga bwe bamukuba agamba nze mpya obubye nabimanyiira oba ontegedde ajja kujja nkube nzeera enkya neeriira emmere ate oli agambe nze newonsongamu busonzi bwoti mukwano nemba nkwagala byenkana bitya mukwano sisigala kikyengezaako okulaga oyinza osanga nze imi ekyanzijjawo nga siyinza gumiikiriza musajja abeerayo na mukazi mulala nga Yesu yali musajja mulungi tuzadde abaana ewaffe yakyala katugeze naye kasitambulira nti neŋŋenda gwate ng'ogamba nze ni waaba ayendayende nga bw'ayagala nja kubeerawo oba ntegeera kati omukazi oyo era alinsanga nagamba bambi ime yayagala bbaawe bambi yankubira nako bambi yansisiŋanako nemuvuma navuma ime nze ku musajja nemubulira nemuwa levo naye ng'ogamba naye nkoze nti okwetondera ime kyamazima nakola bubimu bambi ekyama nakola bwe nze Shamimu nze kankubuulire ntya okuswala ku social media nali njogerako n'omuntu omu gwe baasiba yeruzira nagamba ime ruzira nnene erimu abasibe bangi ab'emisango ginnagomola ne gino egimuyita egyamangu naye teri kirumanga kubanga olina uniform gy'oyambala tebakukkiriza nakuyimira ku gate wali eri ng'omugusango ogwo ne woba otambula mu compound ya luzira bagamba yakwata akaana ak'omwaka ogumu oyo mulimu eragamba yabba enkoko ya neighbor bisiŋŋana muna muli basibe yese mulina mirembe egyo naye musiŋŋana n'okwegeya kwa njawulo era oli ayakutta omwana si mwangu nnyo wakubefriendinga eri musibe munne alina omwana wadde nga tumanyi nti omusibe buli musibe ali muluzira nti alina omusango oba otegera kyenkugamba kati gwojja kwekaza okole buli kimu naye nga munda muluguga naye tetuganye kale sha sinza ayombera musajja naye mukazi munnaye nga muyisiza bambi bubi nga ate yayombera omusajja
every woman will come out and tell you omukazi ajja n'akusaba bannaye kyandibadde kirungi n'oleka bbaawe otegeera kuba aba akuŋŋaanyiza amaanyi mangi agumye ajjeemu okuswala agumye okugererebwa najja agumye abamu kumwagala okugaba ne ku social media katubiteekeyo bye byansindikira byonna gayo babijja bijje kasita nnyamba nandekera omusajja kale bambi oyo muteerawo naye ate gwe ogusajja gwe bakolera ekyo oli mu mbeera ki mwana omusajja alowooza agamba ne mukazi wange watudde bambi okufeesinga gundi bambi anja gwe gundi sooka ondeke bambi kubanga n'omukazi ayagala omusajja sibya bannange n'abasajja babeerawo nga tamanyi omukazi amwagala batamwagala ate bakyasangika abakazi abaagala abasajja ebyaddala babivaako they live the moment abamu babaagalako ssente abamu bamwagalako nti muwanvu abalala omukazi akwagala lwakuba oli mulungi oba anayimira naye bagenda Shamimu omulala ajja kwagala bbawula aba Shamimu alina erinnya nga talina kyamwagaza nakyamaanyi naye ngasakwata ku bba wa Shamimu nga kyayagala oswaza buswaza kwonoona oli nagaze hardware mulimu omwami n'omukyala ne hardware yesinga obunene ku kyalo haji ne hajati kati ng'oli agala kulaako haji lwa baba na hardware nene na hajati what do you gain ofunamu ki mazima we twogera ate mo nze nja kusigala ku love nja kujogera for as long as I love I can fight for my relationship naye ate singa ntuuka nga kati omanyira I withdraw mpola mpola I don't do it kana gwe nabaddeko ku bujulizi abeka kawo tunaye twabaddemu naye nga naye gwe omanyi nti nemunyumiriza ku bujulizi imo kikakasa kunze yire step nayo ndala kunze tugenda kale ntuuka ekyawa mpola sina kwekyawa muntu otukasanga kanfa kyako oyinza obutagendako mulundi gumu mumaze olunaku lulamba nga sikubidde guys ime tosobola wadde omubipika otukoze simu y'omuntu oba nti ye naye nga nange nkikoze nga si n'olunaku olumu luweddeko n'owulya nga naye ogamba siyenze naye Shamimu wenkyawa ava kubuna byenkyawa naye ngenze enkyayagala wodda akaddanyuma nkakkiririzaamu naye singa oba otadde ebyaddala Shamimu nze nina omuntu gwe nakyawako kati namukyawa ne muviira naye nebyo byonna ne bisasika kuba nabiteekangamu nnyo nakolanga nnyo ku bantu abamanyi nga nakava kukamba nali mbeera kigunga Shamimu nze nakama kunti Shamimu naloonya ku bikuta ku kyalo nfiidinga ente nsobola ogijjamu amata olw'eggulo nga yaaniyo nga ya musajja namusanga ayagala okulunda yasoma bya busawo but then ngayagala nnyo okulunda nga omaye betusomesi betukula naba nga the home is big yemusika netukula faamu ng'erimu obumyu erimu ente erimu embuzi erimu turkeys and everything n'otandika sika mabeere nga nkeera nensoka nenoonya ebikuta kutiya naba ate onoosika mabeere nga togifiidinga nga ani agyesitula nze nga ngitika ku mutwe genda ekigunga awo obuuza abamanyi otekako ebikutiya ku mutwe lwa Shimizu bulaba nnyumirwa bwe ndi mundeke lwaba abantu abamu baagala kunyiiga bunyiizi ne malo jiji obi collecting awo kigunga nentwala nempente nga tekabwo omunnyo gwo gwente nerya nga weweetako bwoti ekwagala nti bambi waweweeta ente lwa mukwano Shamimu nemmaliriza okukola ekyo kati sawa za kama nezisuka nenkama nempa lita 5 nempa lita 10 gaweddemu kati n'ogikubako weebaligo mpadde gamala kale n'oguluba n'akadomola omusajja n'ente bambi n'oguluba n'akadomola k'amata ku kyalo ate otunda ekikopo kyameka kya 8 nempa kya mwezi oyisaamu akadomola bati bagagga tebagenda kujjawo kamira nte eyo ate era oyisaamu eggaali ate ogatunde naye bannaye oli mukazi mukozi naye n'omala ozikola ssente zonna nga omala ozikola ddadi leero nno netwaddeyo ebiri wadde leero tusaze bambi ng'akuwayo mmeka ng'akuwaza ati ng'oli mukazi tolya mmere wa bambi mukama zamundeka zabanyiga nga nyumirwa mbasekera lwa nsonga I don't attack anyone but byembiseemu mbimanyi tusanga mukweweeta omusajja nente n'obumyu bambi bwana akamyu nga kazaala obwana bungi olina okukayambako kamusindike bambi era ng'obala obumyu nze tewafuna ku mugere gwa nte ente ng'ekwagadde eringa muntu oza n'ogikama nga togisibye kyenkugaye nti neweebeera agiweeweete kugiraga ewendi bebi ekwagala ekutegeere babebi babiri kate gwe kyabwe ojja kujja ng'ozunga ojja ogikama lwa basiriwo okolo ndi ku mukolo nyambaako ekuba naye emanya bakama baayo nente mayasaamu ndaba era bankama naye gundi omusajja gwe watambuliza ebiwata yakuwasa ate bakumbwa yawasa ki di nyampasaawa teyabalamu biwata biwazunzanga bwe nkugamba kye yakola ndi kyogera ku gundi eddako
Nchireke tuleme bijajamya. Tujja kola bingi interview enyu bingi. Ngira nonya ba subscribers mitwala. Kali interview etakuja kuga omusajja kye yankola gwe nawe wetere nte naye. Mbambi. Nenfa kupasaya nesoka mbesonyira munno lutu nga ne ngamba ki ku musajja nga nasigaliza muganda nga naye mugato tojja nnyo mbulamu bwange gwe bro. Mbambi. Bale yanyizanga. Ne babate ye brother. Wanyiga. Neba naye Jaden. Olwana chane eno. Tesima kigendererwa kyo. Eyo ne dwali erigaba obusomi. Nako kanesibye kakakali. Jaden anesibyeko. Oh, Jaden muganda agenda gamba bagera ku obusomi. Naye mama. Bagera ogenda tekako. Yenze Jaden ayino obusomi w'abana Uganda. Mama yayogera akantu katono nyo pazo n'omusabe ebyenda byabo. Kato yayogera akantu katono. Ne Jaden kyona kye babukuwe. Onangira nze babukuwe. Onajja kyajja okukola kirungi sajja lefena tewali wanagimanya. Uganda tetulina awagikola ngo bagamba mubutwale. Mubutwale obuntu bwamu. Mubutwale. Ate Jaden kyenkumanyiko nze nkwesa bamala obukwa kubawo bawerewo interview esooka. Oba akava mutwe nga babukuwadde kyosooka kukola ku interview ya Shamim bagamba kati mbulina temulenganganga. Gwe ngokola bibyo. Mulogoni aleeta obusomi. Nali Jaden tali amulogoni. Jaden. I know some of you. Ate sigambwako n'obusomi bwammwe. Jaden agenda konzita n'omubanga li. Jaden anwalira entalo mu birowoozo byange. Bambi. Kati nembala ndusubuza Jaden. Ogwamangu deno gamba leave people to be. Ani yakumanyidde mutuwe? Ani nze sinamanyirwako. Mbadde mmanyi nti olinayo omusirikira. Badde nsomesa ggwanga. Naye njagala mbabuulidde nina Jaden. Nina Shamimu, nina Black Sugar, Sheila Price, bamala. Kasuku, tayinza kunvaamu nnyo naye batugoba ffenna eri gye twava. Tasobola kuva. Tasobola kunvaamu. Tava mu bantu. Tasobola kuva mu nze. Kitegeeza nina abantu bange ate abamu mbalesebula esingawo ga nti kaki. Kati gwe lumba nze naye ogenda lwana naabo. Wetuli imi. Nange obeere ku ekyo kati social capital wanga. Kasita twakuzuula nti oli mukyala mukozi ate olwanirira. Ate nina laavu. Olwanirira laavu yo. Naye gwe nanulira yetagira wakama kunte naye gwe omanyi nti nakame kati yo omusajja wobuuza gyali essaawa eno we navaawo nga nyiize saakolima nakaaba bukaabi kuba kyeyakola kyabeerawo niwayita omwaka mulamba nesigala nga nenagala nga laavu editoriating natukwesanga nemulaba nga guno guki omanyiti omuntu ganze enkobe kale walaba nga afaanana ebbere lyente naye ng'enkobekobe simutegeera naye nga luyabanga malayika ngalinga akamyuka kazaala reality hits ngalabe nyamba ina lindi ngamba mwe temugamba ko ina experience mbomyunga buzaala nawo bleeding nnyo bambi kaka ogundi era ngo omukyala wa kayulika usano katunga ngula kayulise nnyo bambi obwagazi bwere eri ekisoro kyo kakaaba nnyo era omanyawo kakaaba lusaagiriro nere kawasa akamyo omanya kawasa nga kawase bwe wasa nabo okuwaka embuto getting pregnant conceiving nendoza bangamba omyo bwegatta nnyo akamyo kazi okukola ku mwana waako ate kamuzaala mwenje bakati abaana tubawula ulira amawano mu bisolo muli amawano naddala obwo obumyu era bwe beezaalamu tebawangala abantu abawulunda obumyu kye bava balina ebizibu obumyu bukola amawano bwezaalamu naye ekisolo ekyezaala mu mwana waakyo tawangala lifespan ekendeera nina kukati embuzi zizaala nezaala ensajja neyeebaka ku nkazi muganda waayo tebawangala abaana kyovola abantu kale ndikigamba tebawangala bazirya nto oba si kyo okirwanisa nnyo oba oyagala okuweza abaana bo anti obeera ku faamu by the way otukesanga embuzi zozimanyi ne weziba 100 ngeri omanyi ono ye yazaala ono kati gozeewala oleeta ensajja okuva ewalala n'erinnyira zino era n'okutaasa amawano mukulunda mubeeramu omukwano nomanya nti ninamu kati ffe twalina ente yaffe eyo eyasooka eringa ezaala n'eyali omwami wange ne mawube
era yafuuka ekyo ekizingiriti gwakyogere kati bambi nga tujijja no ku kyalo kwaffe ne tumwana ku kyalo kyaffe ne tugenda eyo ne tugitambuza tubera tugikubanga weeryako tutuuka ku nsajja eyeeri ne kati ensajja eyo yali ng'ezaala basajja bokka kati nga twagala bakazi n'engula empiso y'enkazi yalina oluli olubi kati nebanga ogula empiso ne tugikuba ezaala omuwala n'engigula baali bagiseera akamito emisolo akateeka ku family planning saafuna ku mukisa ogwo tewandimubuuza mawubeewo ne tulaba ate ffe abaagala otutandika naye kati yabivaamu byasaanawo byonna byenavaayo nagenda okudda nga n'ennyumba yennyini bagiramuza kuliko house for sale bannaaye neŋŋamba wagenda naki walekawo oki ne kati bakiŋŋamba abantu beyo baŋŋamba omwana w'abandi wamukola ki ye yalaga mbabuuza yalaga nti tetumanyi nnyumba buli kimu kiweddewo butewa tozaga nti waliwadde yali atudde butuuzi omuddu akola omuddu bwe yagenda birabika byamulemerera ne bifa tunagira ennyota sigira n'envaawo era ate olaba kati wali okola nnyo nga tamanyi bwe babitambuza jjukire no bw'oyiiya kandeeta ebiwatawo ebiti nteekemu mu budde bwe buti n'ebisolo bw'oba obifaako nnyo biba birabika bulungi ate bikuwa nnyo kati alabika yalowooza byakusaaga yabinjigiriza ne ŋŋamba okumwagala tweyagala ennyo kambikole ennyo nga nze ndowooza ndeeta laavu okolera akusiime bampaane bangulye essaati n'empale twazigula akyazambala bambi ate zimutuuka kati baali kyayisanye nga kinini bwekiti nga kiri kyabbe ngera newoba kyeyambudde lumu nakisanga kyambadde vesti ne muganda lwaki yambala vesti sajja wali yenkona katongole ki banna kusookanga n'obuuza ekibuuzo mukama ate nakibuuza mulwala kati ngambe nti eri yenkana katongole oli alina 6 packs katongole alina ki yadi kati kankugereze nawa example bayizoga oyo kati katongole Jaden yatuka ewavira mu body marrow transplant agenda byaho nga bakatongole bakasuku pasta mu bambi laire wallahi amina Jaden ajako netira bambi katongole kana kuba mukubangolo manyi katongole ngamwa ekirabo kyakaleega awannyo weewo katubeerekereze tukole ate akantu akalala ate tugende ate temulabira tambuza buntu buno musaleemu bonna obusoboka obunyiiza ate temuyomba nnyo nga alina ebintu byayogedde abakazi mubeera nnyo emotional mu comments bye bayita namu beekaza ate abakazi abo bennyini bye bayitamu kati bawulira nti kati lwaki ima byogeddeko kati bagenda kugamba era wali olina lunda nti nalina lunda nti gyobeera nga kyokka kati bali ku TV be bakola emmere y'enkoko jawunya musajja amulundisiza enkoko ate tamuwaako yadde kugamba nti akakakoko mukasali okitegeera kati ate nze nabiyitamu ndi ku TV nkola nfuna ssente olinga atalundanga ku nte olinga atalundanga nkoko newekigamba abantu by the way bayinza owakana atya nga balowooza nkola kantu kutambula naye mugende mu kigunga mubuuze bajja basitole n'okusinga ku eyo bayinza n'okuba olina by'otubuukidde sirina abantu bennyini ebyo shamimu bye bayitamu ne babeera beekaza bwekaza nze abantu bajja kukiwa nze nolwe mbadde nnunda ente nga njiweewe tojikama mbadde ndi ku Juice FM nga nkola waba nali internship nga ndisede ne twakuwulidde banaye ku radio ng'ogamba bwoti naye ng'ate wemba nkola nze ebintu ebyo mbiteeka bbali musiibe bulungi bannange mweraba Executive Media. Focus, innovate, succeed.